balamu niba batutuddwali abantu basatu bafiiriddewo mu kabenje akagudde Seeta ku luguudo oludde e Mukono n'abalala ne baddusibwa mu ddwaliro e Mulago ng'embeera yaabwe mbi nnyo ddala. Kino kiddiridde ekimotoka kirukululana namba UAD 190S ekibadde kidda e Kampala nga kyetise seminti okulemerera omugoba waakyo ne kiyingirira emmotoka endala 2 ezibadde zidda e Mukono. Omu ku bafiiriddewo ategeerekese nga Haji Higenyi Yunusu nga mutuuze ku kyalo Kigunga mu munisipaali y'e Mukono. Okusinziira ku musirikale w'ebidduka mu kitundu kino Moses Sonko, ekimotoka kino okuleeta akabenje ebiziyiza byakyo bimaze kugaana kusiba olwo omugoba waakyo nga takyasobola kukisiba. Sesemite tuzize kontrol ng'ebasaidiza Jjinja nejja n'esaabalazi n'emmoloka ezibadde ziva e Kampala nga zambuka zidda Seeta kana kaserefuka Victoria kinga kukalaba zibadde emmoloka 2 sofa abafudde twakalaba 2 omu atwaliddwa ku bisago eby'amaanyi abadde emmoloka esoose. Emirambo poliisi egitutte mu ddwaliro ekkulu e Mulago gye banaagijja giweebwa ab'eŋŋanda olwo bo bakole ku by'okuziika.